Infomedia yafetu kusensonga sirinda ndoza muziraba ze basuddemu zizakoze nga bomu mukwaka wetutuuse kano wetutuuse amagumba gano ga muzeeyi netoyiza kwawula oba ga muzeeyi oba ga muwalawe oba ga mutabani we toyiza kwawula bakaba kimu nti mutusibyeko omusajja ati mulaba wetutuuse wetutuuse sukulumyeko ennyumba abali mu kkuma kyalo ki amasasi go gali mu kunyooka tetumanyi nyabo kati nze ogenda ale emanju nga njaba bamenya nyumba ya taata wange kati olwagenzeeyo jeje namuguma atogendeeyo ojja kuleeta ebizibu nagamba akangendeyo yabadde ali kumpi yabadde akatuuka ku kkubo ng'alaba abantu bonna bamwebungako bavenga bamukuba mayinja Yulirako nti muzeeyi abagaana okuzimbawo omuzikiti yeyo embeera gye bataddewo basanyewo abantu bakole ekyabwe yabasobozesa okubagamba ati mugende musobole okukomawo nga tuukanyiza mu kiseera ekituufu okusinga nga bwe mumuzze Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bade bali awo mwogo nga bali kujja bakuba engoma kati nagenza ofuluma nga batuse ku nyumba y'omulaalo bana benga nfuluma ababiri ne bandusa omu yankubyeko ejjinja ku kigere jeja yafiiridde yabadde nga adduka oba lekefudde ati tiyadduse yasigadde mu bwati ngati oba nga takisuubira nti kijja kutuukawo gye wadduse eyo gye wadduse ne weekweka tewalabye muliro nga gwaka nadduse mu nyumba wali omukazi gwe nasanzeeyo nagamba yingira wano nenyingira divuze wano zendabye eri omuliro bayingiridde wa nze wayingirira nyumba yeyo tujja nyumba eyo bagyokeza
Nyumba hiyo bagyokyeza yonna. Sembera wali sembera. Bintu byonna bagyokyeza. Nyumba sembera ali nyumba. Nyumba yonna bagyokyeza. Bintu byonna bagyokyeza. Ya musoko leo. Watata. Dairi wa muzeeyi. Nya bulungi achupa iki. Ndio na hii nyumba yonna bayokyeza. Muzeeyi adasula muno. Nalibadde ddiyolye. Mbadde nyumba ya muzeeyi madasula. Beti bweri bagyokyeza. Wano muzeeyi wabadde asula. Bamwokyeza bayokyeza ennyumba yonna. Ekituli kiikino mwe bayisiriza essubi ne bayingiza munda kye bakonye. N'ebisirinda bibino nabyo babisuula munda. Basuddemu n'ebisirinda. Basuddemu sirinda nga baagala sirinda era nazo zizayongedde okwaka. Bazisudde mu busuuzi ne zikola omuliro ne zitumbuka. Kisenge muzeeyi kyadasulamu oza mukiraba kyafulumye bakikonye kyonna bakikonye mu kumugyamu muzeeyi bakonye nga bajjamu muzeeyi. Kale bwetutyo bwe tuli nga bakayana kimu bagamba nti ekisajja mukitusibyeko bakayana bakaaba bakola batya mbuma batusibyeko omusajja. Kale byebyo era kati awo wetutuuse. Sirinda ndooza muziraba ze basuddemu zizakoze nga bomu mu kwaka. Byebyo nyumba yonna yiyo tugibalaga mutegeere nti si byangu. Kale naawe tutuuse ali mikwano n'eŋŋanda awe tutuuse. Mulumu idala nenu etyo tuli naye bakonyekonye mabega ne babanga basobola okuba nga byonna bakola kyonna kye baagala. Nze nga talinanga ejaliza kwetaasaamu wabula nga alina kufa bufi ne mutabani we ne muwala we wetutambudde. Wano wetutuuse amagumba gano ga muzeeyi naye toyinza kwawula oba ga muzeeyi oba ga muwala we oba ga mutabani we toyinza kwawula. Bakaaba kimu nti mutusibyeko omusajja. Ati mulaba awe tutuuse yannaku nyumba endala yino yonna bagyokyeza. Kwegamba nga tolinanga ebyoyinza kubonamu. Biyungira amaziga. Gende toyi maka gade manini tutuuse wano bano bebazze okukaaba. Netoyi ebadde ya muzeeyi. Ennyumba yiino gye baatemyetemye omwana. Olugero luno ennyumba yonna yaweddewo.
Tugenda n'effumbiro lirino maada afumbira emmere. Engoye zino zonna bazisazeesaze emabega yiino ennyumba zamula ku mabaati basuddeko amayinja batematema n'amabaati. Yiino Quest B4 Media tugusa ensonga muzzukulu wa Kabajja nze nkubuuzaako olunaku olwaleero tusinzidde sayidi z'eno Kaliro ekyalo bakiyita Budiini Nyanza tuli Kaliro wano bw'olaba tuli emabega wange eno ge maka g'omugenzi kati Muhammad Kayinga Isabirye nga encuko yaguddewo wano lunaku olwokusatu amaka gano bagakumyeko omuliro era basatu be bafiiriddewo. Nsonga ki biki ebyagenda mu maaso kigendererwa ki nze naawe mu mboozi eno gy'ogenda okubeera nga ate owulira olunaku olwaleero tusanze abantu bangi bali mu kukungubaga. Eno nno ntiisa yetusitudde okuva e Kampala okutindiga olugendo ne tuyita mu Jjinja ne tujja paka Kaliro tuyisizza Iganga ne tufumita paka Kaliro ku kyalo Budiini Bunyanga. Wano we tuli ebyobugagga amaka gasaanyeewo tetumanyi kiki bagenda kubanga bakitunnyonnyola ennaku olwaleero naye nga we twogerera bagenda mu kuziika emirambo gikyali mu ddwaliro ssaawa yonna yonna bagenda kubanga bagireeta mu kitundu kyaffe ekyokubiri bagenda kubanga bagireeta emirambo giziikibwe. Abantu basuze wano mu kukaaba mu kusinda naye nga tuli ku bunkenke naffe kubanga ekyalo kyonna kyonna gye tuyiseeyo ng'abantu badduseko ku kyalo. Kigambibwa nti ab'oku kyalo beekuŋŋaanyizza ne bakuma ku nannyini wano yabaddemu ne mutabani we wamu ne mukyala wa mutabani we. Abantu basatu tebasobodde kubeera nga balutonda. Ensonga zaaki mbu z'amataka n'ebyobufuzi nga bwe tugenda kubanga tubiraba naye nga byantiisa era naffe we tuli tetumanyi nti oba tuli seefu. Tulabanga tulambulalambulako ku bintu ebyayidde ne batugamba nti waliwo omwana eyabaddewo nga embeera zino oba embeera eno etuukawo tetumanyi. Omwana bose mpitira ku mwana oyo tetumanyi omwana ono oba eno gye tuli boogera Lusoga tetumanyi nti oba tunaakwasaganya embeera naye ng'omwana ono omuto musaizi naye nga ye yabaddewo. Omanyi Oluganda? Kiki ekyatuuse wano? Nabadde awo ng'alikola ebyange nabadde nva mu nnimiro kulima ku kkubo olwamaze okulima okomawo nti nfulumye ebintu ndyoze nga njaba abantu bajja kati nze ogenda wala emanju nga njaba bamenya nnyumba ya taata wange kati olwagenzeeyo jeje namuguma atogende eyo ojja kuleeta ebizibu nagamba akangendeyo yabadde akatuuka ku kkubo ng'alaba abantu bonabona bamwebungako bave nga bamukuba mayinja bamutuusa wano kati olwamaze ng'era bajja wano bamenya amadinisa gonna nga bava bagenda eyo we ne baddayo balaniko okuba engoma. Olwamaze ng'era bakomawo bajja ku nnyumba y'omulaalo gundi essubi. Olwamaze nabadde nekuyingira mu nnyumba ekyo nagamba fuluma mudukamu genda duka mangu mangu. Jjajjawo yono yafudde? Yafudde alifulumamu tosigala wano. Kati nze olwadduse ndi kuduka bwenti omwana nankuba ejjinja ku kigere. Olwamaze nenduka eyo mu nsiko wali omukazi yaŋŋambye mugenda weekweke nekweka mu nnyumba ye. Bano abantu abazze okulumba jjajja wabadde bamanyi? Nawaddeyo ko batunuwe bati. Obajjukira? Mbajjukira. Babayita baani? Ago bayita Eriya, Ngatya, Wire, Waiswa ne gundi ne Roman. Mu kujja wano gwe wabadde ng'ova kulima? Nali nakava kulima. Nga ye jjajja ali ludda? Nga ali mu nnyumba akusoma Zikurani. Kati nnyo waliwo ekifaananyi ky'olaba awo bagamba nti yafudde ng'akutte Kurani. Bano babadde bagamba kimu nga mu kukumako omuliro?
mukuba baga kuzimba muzikiti dda n'abagaana n'agamba mutabani we genda osaawa awe baga kuzimba omuzikiti balemese kati abadde amaze okusaawa ku muti bw'ati ku kayembe era abantu bamujjako nga bangi. Tutambule mpola mpola. Tata jjajja abadde asula wayi. Yabadde asula mu kisenge ekyo. Jja tugendeyo mpola mpola. Oba otyayo? Nedda. So, ensonga byaliwo okuva ddi? Like bazze nga bayombagana oba kyazzeewo buzi? Kyava kujjawo bugi. Kyazzeewo buzi. Gwe wenna toba ku SB4 Media buli wamu waayidde wetwogerera nga kyekino ekisenge kya jjajja kwamabadde asula. Kiri eri kati yafiiridde wano. Yafiiridde. Ngono bwoti umwe lujango olaga abantu. Ono yafiiridde kati yabadde eri mu kisenge kye agaddewo olugi okupanga ebintu bye kubanga yalabye ebintu nga bikomyewo okupanga ebintu bye kati yalabye nga bakomawo naye n'agamba amugalewo babadde balikuggalawo olugi luno lwokka nsi ne ngamba musoke muyendere ngalewo ne luno nenjawo bwe nti amanyidde n'agamba afuluma mudukamu nze nendukamu gwagenza okuggalawo nga tebanaba kutuukawo badde bali awo mu mwogo nga bali kujja bakuba engoma kati nagenza ofuluma nga batuse ku nyumba y'omulaalo bandabye nga nfuluma ababiri ne bandusa omu yankubyeko ejjinja ku kigere. Jjajja we yafiiridde yabadde nga adduka oba leka efudde ati? Teyadduse yasigadde mu bwati oba nga takisuubira nti kijja kutuukawo. Gye wadduse eyo gye wadduse ne weekweka tewalabye muliro nga gwaka? Nadduse mu nyumba wali omukazi gwe nasanze eyo n'agamba yingira wano nenyingira. Bano abantu babadde bakukyalo? Bakukyalo naye abalala sibamanyi oba bavuddewa simanyi gye bavudde. Ate bali abalala bagambye nti jjajja yafudde ne mutabani we taatawo ye yafiiriddewa? Naye yafiiridde wano wennyini we yafiiridde kuba mukazi we yabadde eyo nga bayagala naye kumuta n'alaba nga bali kukonkona ennyumba n'afumamu n'addukamu ne bamugoba n'adduka n'ayita no mwogo mangu n'ajja wano ne bamenya ennyumba olwamaze n'ajja wano ne basooka ne bamenya dinisa ezo zonna olwamaze okumanya dinisa ne baddayo eyo ne bagenda ne bakuba engoma olwamaze ngira bakomawo nga bagenda bajja ku gundi ku nyumba eri essubi lye bakumisa muno. Ku SB4 Media tugguse ensonga lukyeyongera mu maaso n'emboozi eno yakikangabwa tekibangawo simanyi oba bino ebintu bibeerayo naye nga kino tekibangawo ffe ku mboozi zino bwe tetuzikolangako abantu ab'ekyalo okukuŋŋaana ne bakuma ku mutuuze munnaabwe omuliro n'abeera ng'ate afiirawo. Gwali eyatulaba kino kyekyabadde ekisenge kya jjajja oba ekya taata bakimenye mu kukimenya ate ye yafiiridde eno abantu basatu bonna bafiiridde wano naye nga ekisenge kyo tewali kintu nakimu kyasigadde. Tetumanyi ekigendererwa ky'okubeera nga famire eno eyokyebwa. Okay. So tetumanyi ekigendererwa ky'okubeera nga embeera eno etuukawo tujja kuba nga tukifuna mu batuuze naye nga kitegeerekeseeko nti abatuuze bonna ku kyalo abasinga bakwatibwa ate nga abalala bo badduseeko era noba nga otambula eyo amayumba gonna agasinga gonna abantu bagadduseemu ebintu byonna ebyomumaka byonna byayidde. Ate eno mulenzi wano kisenge kyaki kino? Ennyumba yabamaama bebibako omu nga bakomyewo eno okumulabako eno gye bawuumulira then eri sitowa then muno mwabalenzi. Wano kino ekisenge kibadde mbu kyabamaama abali ndowooza e Kampala bwe baba bazze okulaba ku mukadde waabwe okujja eno mu kyalo okulaba ku mukadde waabwe nga gwe onoobeera e Kampala n'ojjako mu kyalo babadde nga basula wano naye byonna ndowooza olaba ebidomola
olaba eno suitcase byonna byonna byayidde kwegamba mu bimpimpi tewaliwo kintu nakimu kyasigadde mu maka gano era gwe wenna ali yatulaba kigambibwa nti waliwo okuvuvuŋŋana obubaddewo mu maka gano n'ab'oku kyalo mbu bakayanira ettaka okuzimbako omuzikiti. Tetunnamanya bulungi, tetwagala kulasana na bigambo naye abantu betugenda okubuuzabuuzako ab'oku kyalo bagenda kutubuulira amazima nabo bye babadde bakimanyiiko. Tetumanyi, tusobola okufunako ku bantu abamanyi ku mbeera eno yabadde wano. Gojjeeko omulaalo ye aliwa? Before media tugguse ensonga kati ate waliwo emmanga eri ate amaka bakagakumako omuliro ga chairman tebamusibye abatuuze era be bagakumyeko banna kino nno kika gwe wenna alengera tubadde tukyali wali eri ate era tulengera ate amaka ga chairman mbu chairman bali bagakumyeko omuliro gabengeya. So tusobola okugendayo kale baani abagakumyeko olowooza? Kati abagukumyeko nabo bawulira obulumi nga nabo abantu baabwe bafudde, kale nabo bawulira obulumi nabo ennyumba ya chairman ekoleki ejja omwoyo kuba chairman mbu yagambye ati kyabadde ayagala ge maloboozi agava mu bantu abo abawano bannannyini mufu. Era chairman naye badde mu lukwe lwa wano anti kirabika era kuba gwe basookeddeko okukwata ali munda essebo. Chairman era omwana agamba yasooka okukuba engoma era bwe basooka okuddusa ono omuvubuka mutabanyi wa muzeeyi bamugira eri ewe gy'asula. Yali tasula wano ye? Yali asula eno gye tukkirira, eno gye tukkirira eno eri kujja omuliro okumpi ne chairman. Erino n'ettaka lyolenga eno lya muzeeyi. Mbeera kyolowooza lwaki kiva kuki okubanga embeera eno yatuuse ku kyalo ko? Kirabika omwana ayinza okuba nga waliwo kyamanyi twandibadde tumubuuzaako. Anti omwana atunyonnyodde nti waliwo babadde bagala bakuzimba muzikiti mbw ate taata n'abalemesa okuzimba omuzikiti. Era naffe twabiwulirako nti muzeeyi abagaana okuzimbawo omuzikiti yeyo embeera gye bataddewo basanyewo abantu bakole ekyabwe. Yabasobozesa okubagamba ati mugende musobole okukomawo nga tukanyiza mu kiseera ekituufu okusinga nga bwe muzze nga bwe bajja speed eyo gye bajja ku speed kuzimba nga tebanategeeragana n'agamba mujje mu kiseera ekituufu tutegeeraganye siganye kya musigiti naye njagala tusobole okukaanya bulungi nga muze mu kiseera ekituufu tutuule wamu tusooke kukaanya eyo omuvubuka gwe basse eri bano abantu abakoze bino bakukyalo kuno bakukyalo bennyini kuba kinneewuunyisa okulaba nga abantu bakukyalo ate ne bakola ekintu kino nga kikola mutuuze munnaabwe. Sayansi kyali awo. Taka yataka muzeeyi yasobola olaba ettaka eryo lyolaba eri awo muzeeyi yaligula ku muganda we chairman ne bagenda mu kooti ne bawoza muzeeyi ne bamuddiza ettaka ate chairman yaleese ab'omusigiti n'abalaga ati muzimba awo musigiti nga ate ettaka muzeeyi yalisinga n'ebiwandiiko eri byonna nga muzeeyi abiina nga kooti yamala okusingisaani muzeeyi ataddeyo ebiraga nti yagula ettaka alyo mu butuufu. Yes. Bino nno byampuna bwirayo ate abakaaba eno obwira bakaaba naye nga tuli seefu abakukyalo balazeewa ku nsasaga eriwo teri muntu asobola kutuula wano kusinza kye baakoze si bantu bawala nti bavudde wala bonga bolaba neighbors chairman yabakumyemu ogwaka ne basobola okuleeta
netuukirirayo Okay, kwesi bifo media tugusa ensonga wano wetuli we wali omuvubuka mutabanyi mpira yakaaba wano w'omuvubuka mutabanyi wa muzeeyi gwe basse omulala egana amaka g'ennyumba gye baamenye. Amaka gano golaba gega muvubuka mutabani wa muzeeyi baga kigambibwa nti bamujja eno nga bamukuba paka eri gye bamutidde. Wano wetuli ennyumba bagikubye yonna ne bagimenyaamenya. Tulengeramu omukyala akaaba. Tetumanyi omukyala ono mulenzi ono y'omumanyi oyo akaaba simumanyi naye yali mukazi we naye yanoba bangi yali mukazi we yanoba yasooka nga tanafuna ono yali mukyala we. So tugenda kudda wano katusoka tuve eno ate awali omuliro tulengera security tulengera police Uganda police eri mu kudduka kugenda kulaba ate kiki ekifeeri ku nyumba ya chairman ate gye bakumyeko omuliro. Mbeera nno ya miranga Ande wangu divuze wano zenda byeri omuliro kale singa wali tubagambidde tuwengedde nga gwaka badde manyi mugola mvude ko ngenda kufuka ninda bomuka wali we tugulabidde badde temanyi bano wano kyaliko zenda byeri kwesi bifo media ne baba eno yo bukyanga tukola lero nange kinsukkulumyeko ennyumba abali mu kuma kyalo ki amasasi go gali mu kunyooka tetumanyi nyabo tulengera police ez'okutaakiriza omuliro guno abatuuze nabo beekyanze abafamily eri beekyanze bali mu kuma ku nyumba z'abatuuze era nga woolaba bagambye simanyi oba yene babadde yakyamaani yiri wali eri naye ng'ate ennyumba eziziriranye ez'essubi nabali bo bagamba nti nabo beekyaye bali mu kuba ku buli kiramu ennyumba ziri mu kuseebengerera omuliro gukutte amasasi go ganyooka abakuumaddembe Uganda police ensonga zino zo ye zirimu bo bali kwakasizza nti tuli seefu naye nga bazze kuzikiza mbeera eriwo nti bo bazze mu kkuma bakuma ku buli nyumba eri wano bagikumako okubeera nga bagikumako omuliro wano woolengera we wa chairman gegana amakage era nga batuuze babali bagalumbya ate nabo okubeera nga bagakumako omuliro gwe ali eyo tetumanyi naye yadduseemu dda ne famire ye chairman ye yakwatibwa naye nga n'abatuuze bonna basinga famire ya chairman badduseemu dda era bakuttemu ebyanguwa temukyali yadde ekimu naye gwali eyo yembeera eriwo tetumanyi oba omuliro gulekeddeawo okkumwa oba bakyakuma naye nga yo poliisi esobodde okubeera nga etaakiriza oba okkuba amasasi mu bbanga okufubutula bano ababadde bakuma omuliro nagaye nti tukyali eno saidi za Kaliro ekyalo bakiyita Budiini Nyanza ng'embeera yatuuseewo akulaba nga omutuuze yakumiddwako omuliro ne mutabani we wamu ne muwala we bo bagenda kuziikibwa essaawa zino wetwogerera nga bode ziri mu kubanga zituusibwa okubeera nga kuziziikibwa so abantu b'okuzakyalo bonna badduseeko naye nga famire ate eri bo gye bayokyereza abantu baabwe nabo etandise okubeera ng'ate ewoolera biggwerawa eno eringa nga firimu naye ng'ate bintu bya ddala nyabo muvubuka oli wakuno abakuno bonna bonna badduseeko saino tekuli muntu kuzira muntu saino ku kyalo ife tuviirire mu Cairo Town Council abandi tuli babwayo yawa abantu abasinga ku kyalo kuno baziraku abantu bonabona ngaye muli bona banize bali kwenda bone kibayibayire ku bantu bayibwe kiboneka naye embeera ye muli bona itakunolisa muwengo era motoka yo yani
Aba batukubirayo. Tuveyo. Aba embeera eri wano jua fena tudduse eri poliisi evuddeyo kati ate bo bali ekyebuuzibwa nti abali eri ku lumbe bo bali seefu. Eri emmotoka yo emmotoka yo kati tuddeyo. Yeri ya chairman. Ate eno. Batabani ba chairman babali baswala. Zo ko kyajja mwabadde batabani ba chairman. Mwabaddemu bakwaseeko mutabani wa chairman. Bakwaseeko. Simanyi linnya. Fesi njimanyi. Ewaka mwabadde mbeerawo bameka? Tubeera ng'abantu basatu. Wali bwe bacheza? Weera gwe nani? Nze njajja nayo omulaalo. Omulaalo yakyali eri? Bayozeza jajja. Baba bino byampuna. Bali kulwani ataka. Bano taka. Anti erabi baliko. Kale. Mboza baba kumya omuliro ate beeri. Ate temanyi tebannalekeraawo. Ate tebigenda kugwa bino. Tebigenda kugwa. Ate muzee yolooza gwe gusooka n'omulala bamuttirawo ono wa district era byattaka. Bagamba mbu mpozi baamukuba. Olaba kino ekyalo kya Butemo okuba abantu bangi era bafiiridde balina emitima mingi abeekukyalo. Abasiraamu. Quest before media tuggusa ensonga. Embeera ku kyalo kino Bwetoweeri kigambibwa nti omuzikiti guno abasiraamu babadde basaalira. Era mbu guyinza okuba nga ke kalumanywera okulaba nga abantu bangi balutusuuliddemu akaba omulimu ze nannyini ttaka lino we tuliko nga ye babatuuze babadde baagala bayiforce okuzimba omuzikiti ku ttaka lye n'abeera nga ate yagaanyi kwe kujja okumukubako omuliro. Kigambibwa nti guno omuzikiti babadde basaalira naye nga beetaaga ate okuzimba omulala. So ettaka kyoluwuleko nti muzeeyi kino ekyalo kyonna kyonna kikye naye nga ttaka lire erimusizza lwa muzikiti guno. Bino nno biri mu Uganda. So tetumanyi embeera eno egenda kuggwa etya, tetumanyi bigenda kuggweera wa, gw'olowooza nti after kuziika kwe tugendamu essaawa eno okuva kati nga bwe tulira bode abagenza okukolebwako postmortem bwe bamala okuziikibwa bigenda kuba nga biwedde. Gw'olowooza nti family eri gye bakyereza abaabwe egenda kulekerawo obulekezaawo ebiveeko. Nze naawe abantu ku kyalo badduseeko, chairman ali mu kkomera ne batabani be, naye abalala abasigaddeko tetumanyi oba beekwese mu nsiko bo bagenda kuddawa. Olowooza ab'oku kyalo konna kuno baalazeewa? Nze naawe Quest before media tuggusa ensonga tukyeyongera mu maaso kati ate tuvuddeyo eno ababadde amasasi n'omuliro abadde bakuma omuliro ku mayumba g'abatuuze tuli mu kuddayo eri tulindirire bode zino ezigenda okujja okuziikibwa. Kiki ekigenda okubeera mu kuziika? Kiki gwali eyo atulaba mbeera ki egenda okubeerawo nga bode zino zimaze okutuuka ewaka?
abantu famire eya muzeeyi ono eyayokyebwa ne mutabani we wane muwala we bo bagenda kuzzaako ki olowooza obusungu bwe balina ab'omu luggya lwa muzeeyi Ahmad Kayinga Isaabirye bo bagenda kukirekera bulekezaawo. Ennyumba eri gy'olengera tubadde tukyagiriko Katonda bakukkirira. Ennyumba eri gy'olengera ye ya mutabani wa muzeeyi yakoonebwa yonna n'esaanawo ne bamugjamu nga mulamu ne mukyala we ne bagenda nga babakuba emiggo mbu nga chairman wakuba eŋŋoma n'abatuuze abalala n'abantu abatamanyiddwa gye bavudde nga babawalaawala paka ate eri wa muzeeyi we okubeera nga ate bakumwako omuliro. Bino biggweerawa. Ennyumba eno tetwagirambudde bulungi nga twambuka. Tuli ku SB4 Media tuggusa ensonga. Ennyumba eno tetwagirambudde bulungi nga twambuka. Omukyala gwe twasanzeewo ng'akaaba ye alazeewa. Kigambibwa nti omukyala gwe twasanzeewo ng'akaaba ye mukyala yanoba, yaliwo n'anoba. Mu kunoba we yawulidde byatuuse ku bbaawe bambi n'akomawo. Kyetumanyi abadde mu kukungubaga, tetumanyi ani yamutemezzaako kubeera nga akomawo okukungubagira baawe. Buno nno bwabadde busungu bw'amaanyi nnyo kubanga obanga olaba amabaati gonna bagayuzaayuzizza, ennyumba bagikubyekubye. Kino nno kyabadde kiyungu kino kyabadde kiyungu ky'omutabani nakyo bakikubyekubye kyonna ne bakiyiwa ku ttaka. Ennyumba yonna nga woolaba ng'oggyeko okukubakuba amabaati yonna bagikubye bbulooka ku bbulooka ne bagisaanyaawo yonna. Buno obusungu bwa nnabaki? Bano bazizza musango ki omunene okutuuka ku ekyo? Abatuuze balanze ki? Ennyumba eno kirabika kuba nti yabadde yandabirwamu kuba tulengera wano n'endabirwamu ziizino zonna zayatise. Tetumanyi busungu bwa nnabaki? Famire eno yakola ki ekyalo? Naye nga gwali ku SB4 Media tuggusa ensonga. Tugende ate twetabe mu kuziika tubuzabuza ku batuuze abalala. Wabula ekitundu kyaffe kigenda okuddaako ekirala nga tugenda kubanga tukotuusaako okuziika nga tuziika muzeeyi. Tetumanyi nti oba muzeeyi atuliko atugoberera tugenda kugenda tulabe ku ntaana we bagenda okuziika. Tetumanyi nti bonna bagenda baziika wamu ne muwala waabwe kuba muwala we yabadde mugole mbonga yakamuwasa weeks 3. So which means nti ono yabadde mupya mu maka, yabadde Saalumanya. Ekyewuunyisa nti ne bakaawonawo omwana gwe tubadde naye kennyini ng'amanya g'omugole ono tagamanyi, amanyirya anti kubanga yabadde yakawasibwa weeks 3 emabega, naye yafudde mu lutalo nga Saalumanya. Setumanyi oba naye bagenda kubanga bamuziika wano oba basimye entaana. Bagenda muziika wano kuba n'entaana bamaze oggisima yonna. Kuba tebamanyi tebanabakulabako bantu b'omuwala abeewaabwe singa bamulabye singa kyandibadde nga bamutwala. Ekisinze okuneewuunyisa nti muze abadde musiraamu ate n'abaana babadde bazze okuzimba omuzikiti basiraamu. Abasiraamu simanyi lwaki bavudde mu musiraamu munnaabwe. Naffe tetumanyi kuba yali yabagamba ati tukkaanye mugumiikirize ngenda balagayo mugenda okuzimba omuzikiti. Naffe tetumanyi mutima gye bagujje oba kyavudde ku ki tetumanyi mukama waffe. Bino byampuna. So ebijja byo biri luddawa? Ebijja biri sayidi eyo era gye tulaga eyo gye basimye entaana eyo gye tulaga gye tutunuulidde ebyo. Ku SB4 Media tuggusa ensonga embeera nga bw'ogiraba bwetoweeri. Nyongera okujjukiza batuteekamu akasente bannaffe abaziwa and Sons n'abakolera Kanana abo mouthwash batuteekamu akasente. Ekitundu kyaffe ekisooka leero kyalaba kikoma wano. Tugenda kuzaako ekitundu ekyokubiri nga tugenda okwetaba mu kuziika Haji Ahmad wamu ne mutabani we wamu ne muwala we abattibwa mu bukambwe obw'ekitalo. Tuli sayidi z'eno Kaliro
ekyalo bakiyita Bodini Nyanza gye tusinzidde olunaku olwaleero mutusaasire ekitundu ekisooka kikome wano tukomewo ekitundu kyaffe ekyokubiri ekitundu ekyokubiri tugenda kutunuulira tugerako ku malario bagenda kubeera nga baziika tutunulire okubalombeera edduwa simanyi kubakulomba dduwa tutunulire mayitirizo zigenda kuba nga zituuka mu mbeera ki mu kuziika kiki ekigenda okubeerayo nabirala bingi nnyo byobawusuubira mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye nga tusaba emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze ekisa tusaba babasobako Mukama abiramuze bano bafiiridde mu maanyi naye ng'ekibasizza bya bugagga byabwe ebyobugagga ekisasinze mu nsi ttaka tulyagala bangi balwanira ettaka batingana ku lw'amataka naye ttaka ffe tetukola nno ku nsonga z'amataka naye kyatuleese eno kulaba ng'omutuuze batuuze banne bamuttidde mu bukambwe obw'ekitalo kyekituleese olunaku olwaleero esaidi z'ekaliro tusisinkana mu kitundu ekyokubiri nze SB4 tuli ku SB4 media tuggusa ensonga Owaye, angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Kampani yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye puli alina kukina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi, waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wamma ssebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Media yaffe tukuse ensonga